Olunaku olw'enkya omukulembeze w'ekibiina ki NUP era nga yakwatidde ekibiina kino bbendera ku bwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu kitundu kya Busiro North ne Busiro South ng'awenja akalulu. Wabula bannakibiina mu Busiro North beemulugunyizza ku b'ebyokwerinda abakutte abantu baabwe n'ekigendererwa ky'okubateekamu okutya n'okubajja ku mulamwa. Twagala okuvumirira ebikolwa ebyo n'okuwoninga ebyo baganda baffe bagenda mu maaso mu kubikola. Abamu muli baganda baffe, abamu muli bakoddomi baffe, abamu muwasizza mu famire zaffe. Temulina walala gye mugenda kudda, muli mu kwetega akalipo kubanga ebyobufuzi bigenda kuggwa. Naye n'olabika otyangwa famire z'abo abantu b'owambidde abantu baabwe. Tulowooza nti buli lutalo lwonna lubeerako guba kuba essasi. Naye ffe abakyasigaddewo nga tebanatukuba masasi tugenda kulumba. Bannabusiro kye tulina okukola bwe tuba twagala kalungi, bwe tuba twagala Haji Kisekka akalutu kawe Kyagulanyi. Bano bagamba abamu ku bannaabwe baawambiddwa nga tebamanyi gye bali. Waliwo omupango ogw'okulaba nti batukkakanya, batuteekamu okutya, tebatukkiriza ku kwekunga, kulaba nti twaniriza Pulezidenti n'okulaba nga twekunga Pulezidenti n'awangula mu constituency eno. Kyokka bano bategeezezza ng'ekyokubakwata bwe kitamalaawo bizibu bibaluma era nga bakugenda mu maaso n'okukunga bannayuganda okusigala ku mulamwa gw'enkyukakyuka. Ne bw'oba weenaalemu ffenna tuyita mu kunyigirizibwa kwe kumu. Ffenna tunoonya Uganda ekyuke. Ffenna tutambulira mu makubo amabi. Tujjanjabira awabi. Tusomeseza awabi. Mukwata PDM ze mutuwa ne mutuwa obubuzi. Era security teteri gulugulu muddayo enkya ne muddamu ne mubunona. Ne tugulamu obute ne mubutwala. Ente ezo zandibadde zikola ku mirimu emirala egiyamba omuyi w'omusolo n'omuntu wa bulijjo abonaabona atalina ddagala mu malwaliro. Era balumiriza poliisi okubalemesa ebifo byonna bye babadde basabye okutegekamu enkuŋŋaana za Kyagulanyi. Twasaba ekisaawe ky'eneddangira era abakivunaanyizibwako ng'Ekereziya ne batuddamu nga batuwadde n'essanyu eringi n'okwagala okungi. Tusaba ekisaawe ky'Obwakabaka e Masulita ne batuddamu abakivunaanyizibwako era nabo nga batusuubira okubeerayo. Ne tusaba ekisaawe ekya Holy Family Namayumba nayo kiddukanyizibwa Kereziya ne batuddamu nga bakituwadde. So bakama baffe nabo ne tubawandiikira nga tetubasaba wabula nga tubategeezaako nti Pulezidenti tumusuubira mu constituency naye asobola okuyimirirako awo aw'enjawulo neffe tujja kutuula twejjemu venue. So ne batuyita olunaku olw'eggulo ne batugamba kituufu baabawa mwasaba neffe tusazeewo obusazi. Mba mwagala ajje kuba tuba tusobola n'obutamuleeta. Tusobola n'obbagaana. Poliisi ewadde abeemulugunya nti abantu baabwe baawambiddwa amagezi okwekubira enduulu gye bali. Kubiriza okuleeta okwemulugunya okwo mu butongole era kitusobozese okukebera mu poliisi zaffe. Kye baba bamanya nti tuli wamu nabo era nga baleete lisiti yaabo tulabe nti twekebejja oba tuverifyinga. Enteekateeka z'okwaniriza Kyagulanyi mu bitundu bya Busiro tutuuseyo nga zigenda mu maaso era ne batutegeeza nga bwe beesunze okulaba ku mununuzi waabwe. Tulina essanyu era tulina essuubi ery'okumwaniriza ennyo mu ssanyu era mu kitiibwa. Ate yo mu munisipaali ey'e Nansana bannakibiina ki NUP balumiriza poliisi okubalemesa okukuba enkuŋŋaana zaabwe mu bifo ebimu. Magombolaana gonna agatwala Nansana municipality twamaze dde okutegeka buli kimu kyasasuddwa saawundi stage buli ekyetaagisa laala okuyimirirawo. Lwakuba kyokukyaffe kubadde nti tugenda kuyingira Mande nga buli kimu bannaffe beebuzaabuza bwebuzabuza. Tulowooza nti kano kakodyo kubanga ekiri mu Nansana division kyekiri mu Nabweru division n'amagombola ge tulina amalala abiri agakwatibwako. Tulowooza nti bagezaako kulimitinga namba y'abavubuka abasobola okujja ku lunaku olwo nga 13. Ate era sina kyokka n'okubaziyiriza okulonda akalulu ku nnaku z'omwezi nga 15. Bano nabo basuubirwa okukyaza Pulezidenti w'ekibiina kyabwe nga 13 kyokka buli we bategeka okuteeka enkuŋŋaana zaabwe poliisi ebalemesa. Bakukulumidde akakiiko k'ebyokulonda ke bagamba nti tekakoze kimala kumanyisa abantu bikwata ku kufuna bukonge bwabwe kye bagamba nti kyanditaataaganya enteekateeka z'okulonda. Kubaane eryokulaba nga abasinga obungi tebasomesebwa obula obusinga obungi buffe
basalene kuwagizi bw'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ng'ennaku z'omwezi 13 abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti lwe bagenda okukomekkereza kakuyege waabwe. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.